I communicated yesterday. The information we got from the officers at that material time was that they saw him stumble while getting into his vehicle. On the other hand, his team and himself and a number of people said that he was shot. Now, what for us, we are insisting on this, is that until we carry out an investigation, we are a professional body, we cannot jump into any conclusion. We can only conclude on the basis of a professional finding. That is the most fundamental issue. We don't want Elias Kaino. Bangambe bawe manyangu eyo. Musajja oyo ojjukira lwe bakuba tear gas ne bakuba amasasi mu motoka y'amasaza kaapu empigi. Musajja oyo yali osi w'empigi. Nga yenyigira nnyo mu bintu stories. Era alabika nti yeegulidde erinnya okukola ku bannayuganda ebikolobero. Naye ffe twagambye ekigambo eki. Kwata akapapula wonna wooli. Wandikako erinnya Twesige Kaino Elias. Abasirikale abakola ba mpolempoomye mu judgment yabo balowooza ti singa batta Bobi Wine embeera eyinza okuba okutereera ekitali kituufu. Tuyinza okufuna olutalo wano singa Bobi Wine afuna buzibu. Towakana. Ensi eno Uganda gy'olaba kati olwaliro amafuta agagirimu eyagala bwagazi muntu yekka asaza kabiriiti. Naye ku lyata eribbira tekutera kubeerako muwanguzi. Mwina mubeera ba victim bakufa. Buli awali obuvuyo okufa bwe kutandika tekutaliza. Habyarimana yafa nga ate yateekateeka ekitabantu ekyo gwe baasookerako. Oyinza okulowooza nti bino biri ku Kyagulanyi era n'osaakaanya nnyo n'otulaga nti Kyagulanyi yeetaddeko ogupulasita ogunene simanyi Kyagulanyi bamukubyeko akapakisi kati ya gaasi era teryabadde essasi naye nga tolina nakyo obimanyiiko. Era mbawulira byakolaganye ne poliisi byakoze biki adazanya firimu kati bo lwaki nabo bakolaganeko ne poliisi bazanye firimu tugirabeko eyaabwe ng'efaanana bwetyo. Bino ebintu obiyita bya firimu naawe gizanye kubanga nyangu okolagana obukolaganye n'abapoliisi batawadde olinaga mbu simanyi omusawo w'eddwaliro erisambya bamuwadde abo bazedde eri nti Kyagulanyi ali kabadike. Naye nze saagala kulowooza. Ninaye mpigwe nalabye ku TV wadde ku barometer oko ng'agamba Kyagulanyi afunyeyo akasaga awo iwe yabadde mu Kabanda. Bamuyita Kabanda. Naye kati Kabanda oba oyogera ku bantu bakugamba nti abantu oyogere n'abantu ng'oleeta Kabanda. Munnabyabufuzi Munnayuganda. Parliamentary. Kabanda Munnayuganda oba bw'owulira ennyolooza yeddira Mbogo. Parliamentarian ali mu parliament mbaka parliament. Munnayuganda. Simanyi ekyo sijja simanyi bimukwatako. Oba Munnayuganda by virtue of the 1995 constitution. Ayinza oba Munnayuganda. Kubanga yo 1995 constitution yaggulawo. Buli asangibwa wano buli kakica buli mbwo buli ki kyonna Munnayuganda. Naye ffe twagala kubagamba bano bakabanda. Ensi yaffe bagisanga n'emirembe. Tebajja kutabangula nsi yaffe eno balowooze nti bajja kugibeeramu n'emirembe. Bo basobola okubeera n'emirembe olwaliwo bano bakabanda kubanga balina emmundu ezibakuuma. Naye bamaama baabwe bataata baabwe ne bajjajja baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe tebalina mmundu balowooze nnyo ku abo bo nga tebannaba kwerowoozaako. Kabanda ayinza okuba anoonya tulya ffena twagala okulya nange njagala okulya naye ate sigwe Kabanda olina ky'olya. Lowooza ku musajja asulirira enkuyege walabye akavidiyo ng'omusajja agamba Fogwa Chimba wa update sinza muzukulu wa Kisolo Martin Chimba wa ate era nkomye otunyumyemu enkuba ngezena ezegawanye tugende maaso. Ndine mukadde wange Senta Musewandagi gwe tugenda okubanga tunyumya naye tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo. Ekibuga kyazzeemu ebintu bingi kirimu China Town kirimu aba musirikale yakubye Kyagulanyi naye nawo tugenda kubanga tunawo. Kale kensokemu omwaganya asooka abuze ku Bannayuganda ate oluvannyuma tugende butereevu ku nsonga gye tugenda okwogerako nako olwaleero. Banyabo ne basaba batuwuliriza abatulaba n'abatukubira na gye musinziira. Yes ebo. Mbalamusizza. Nsaasidde abo bonna abafunye ebizibu ebitali bimu
ate era nensanyukirako n'abo abafunye ebirungi mu bulungi. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Mwami twogere ku musirikale ono basically yakubye Kyagulanyi oba embeera yaletedde okuba police egamba nti yakoze procession. Oyogera ku Twesigye? Oyo ye Twesigye Elias Kayino bangambe bawe manyangu eyo musajja oyo ojjukira lwe bakuba tear gas ne bakuba amasasi mu motoka y'amasaza Kaapu Empigi. Musajja oyo yali osi w'Empigi nga yenyigira nnyo mu bintu stories era alabika nti yeegulidde erinnya okukola ku bannayuganda ebikolobero. Naye ffe twagambye ekigambo eki kwata akapapula wonna wooli wandikako erinnya Twesigye Kayino Elias. Bw'oba osobola okufuna ekifaananyi kye kifune. Njagala kwebaza abaana baddidde ebifaananyi bye bisatu ne babigatta mu kimu. Yalabikako nga kadda wa NRM bwe yali ng'avuganya ku bubaka bwa paalamenti obw'essaza ly'e Rubabo eri ewaabwe. Ne bakuba ekifaananyi wakati waliwo ekya NRM ayinayo ekya poliisi ng'ataddeko masiki naye ayinako ekya poliisi ng'era asekereza. Nkada obwe buzibu Mwami Museveni bwaleetedde eggwanga lino. Boddira forces n'ozissaamu bakkaada b'ekibiina kya NRM tebasobola kukola mulimu gwa poliisi. Tebakola genuine, tebakola nga balina kukola. Omulimu gwa poliisi gulambikibwa bulungi nnyo mu ssemateeka mu nnyingo y'ebirimu ne mu tteeka lya poliisi. Kukwasisa mateeka, okukuuma amateeka n'obutebenkevu. Kati bano bakadazi ba NRM bajja nga beekwese mu ebyo naye ng'ekigendererwa kyabwe baligimu apologies ng'omulimu gwabwe omukulu gwa kukuumira gavumenti mu buyinza. Buli balaba avuganya gavumenti bakulaba ng'omulabe wa gavumenti. Era bwajja aleeta abantu nga balabe baggwanga. Ekimu ku bintu Museveni byakoze eggwanga lino betulidwekwawo nga tukyamujjukirako era ebirituwaliriza okuwanduukulula buli kyakoze na buli ekiriko erinnya lye Museveni mu byafaayo by'eggwanga lino Uganda kwe kuddira ebyobufuzi by'eggwanga lino n'abifuula eby'emmundu. Olwo yadampa history wa Germany nti Hitler yakola ebibi bingi nnyo naye envaawo gye yavaawo n'essaawa zonna bakusanga busanze ng'olina akantu koyambadde nga kaliko kalogo ka Hitler. Nkigamba n'abantu bulijjo bano abatulaba era abatuwuliriza gwe genda ku page yo oba mu comment section owandiikemu Adolf Hitler we love you olaba bonoddamu commentinga ku social media kwonna. They will ban you era bajja kumaakinga awo wandikide obo wandisizza engalo zo bajja kusika fingerprint eyo bagikwate bagisigaze buli woteeka ekintu kyonna ku social media bajja kukijjawo. Naye kyabulabe nti otunulya abasirikale aba poliisi nga bonna b'amagye okujjako ffe balina military training ffe tusobola okubaawula nti oyo si wa poliisi. Kati poliisi gye tulina eri mu uniform naye nga bo bennyini b'amagye. Ekyo kyabulabe nti emirimu gya poliisi n'emirimu gy'amagye gyanjawulo era training ya poliisi ne training y'amagye yanjawulo. Kati baddira bano abatujju omuntu bayita the barbarians ne babateeka mu poliisi. Poliisi nabadde laba Kituuma Lushoke yayogera poliisi ennaku zino yadde nfo kyenanga ng'agamba nti Kyagulanyi yakoze procession. Kituuma mukwano gwange ate ndudde naye emyaka mingi ng'akyali mu KCCA nga tanabana kujja mu KCCA ng'akyali eddisi wa Kale Kayihura. Nze gye ndabira Kituuma oyo era bw'ajja mu KCCA mba mumanyi. Naye ekibi kye mutunuuliddeko nti waliwo tubadde nze nga nze we mumanyiridde. Kati bw'atandika okwogera bino eby'ekigega weebuuza kankuwa ekyokulabirako. Etteeka lye bayita Public Order Management Act ery'amama Mbabazi lijjukira bulungi terigaana procession. Ng'osabye tebakufera, ng'owandiise n'oteekamu okusaba kwo tebakufera. Mu Uganda wano tewaliiwo tteeka lyonna ligaana procession mu kifo kyonna.
yadde mu church osobola okuyingirayo n'okola procession kati aba church bo ne bakuvunaana criminal trespass osalimbidde mu kifo kyabwe nga wasalimbidde mu kiki mu kifo kyabwe mu Uganda wano mwami Kituuma kankutunulire bwe ndi nkubuulire nga munnamateeka omuyizi agasoma ate agategeera ataludde ebbanga nga mpakana ne poliisi kubanga mu musango gwa Muwanga Kivumbi and others ndi omu ku bawe bayita ba others twawabira etteeka lya police act ennyingo ya 33 yalina obuwaayiro obwo bugamba nti poliisi enaatuwanga eddembe okwekalakaasa n'okukola ebyo bye twagala ne tuwawaabira obuwaayiro obwo omulamuzi n'abusazaamu ne baddira obuwaayiro bwe bumu ne babukukusa ne babukomezaawo mu tteeka lya Public Order Management Act kubanga ffe tugamba nti eddembe ly'obuntu lya bwebange likuweebwa ssemateeka terikuweebwa muntu yenna obuwaayiro obwo bwe tubukomezaawo awo nga babuzizza ne tuddayo mu kkooti ne tubuwawaabira etteeka lya 2013 ne tuliwawaabira ne batuwa ensala mu 2 ameka 2 batwala emyaka 7 naye obuwaayiro obwo babusazaamu ensalawo y'omulamuzi eyasazaamu etteeka eryo esigala nga ntuufu okutuusa ng'okujulira kwatonejje n'okwe yakola kuyiseemu abalamuzi basaze ensala ne bamenyawo ensalawo y'omulamuzi eyakola ki eyasooka n'olwekyo okukola procession tekirina tteeka lyonna likimenya omusajja yakubye Kyagulanyi badde agenderedde ki njagala osooka otunule owuliriza omusirikale wa poliisi eyasoose okwogera n'agamba nti shoot him etuwulira eddoboozi eryogera waliwo ebigambo mu nkola y'ekinnamagye 3 nga byonna bitegeeza ekintu kimu kill him mutte shoot mukube eliminate mugyeewo do away mugyeewo era buli owulira ekigambo ekyo nga bakiyisizza kitegeeza kutta baba bategeeza kutta omusajja twamuwulidde kati njagala otunuulire gavumenti ya Museveni bwe tukola nti ku frontline yonna kwe tubeera kuliko abantu abambadde uniform naye ng'obuvunaanyizibwa bwabwe businga ku uniform gye bambadde tunulira mu kavidiyo ako omuvubuka oyo ng'adduka oli ng'amaze ogamba nti shoot him n'akwata ku kabina n'asikako pisto ono n'amukwata n'amusika eyamusibadde talina ranka yonna teriyo muntu atalina ranka ayinza kukwata ku muntu alina pisto okutambula ne pisto erina ranka kwetandikira omuntu ayinza okukoonako nagamba nti please atekwa kubanga mukamaawo naye wamulabye ng'akutte ekimundu SAR bino ebyabakuuma abasecuriko abakuuma ku petrol stations bino bigasironca naye mu kino twagala kugamba bakuuma ddembe bano ate tubajjukize Ssematalo owookubiri yali mulenzi Archduke Ferdinand nga muyizi omusabia n'agenda mu Austria natta omulangira Archduke balina ebizibu byabwe n'obutakkaanya ye n'alowooza nti bwatta omulangira Archduke ebizibu bijja kuggwaawo baaba wa essaawa 2 munya nga bavudde mu nsi eyo bannansi bonna olw'omulenzi oyo omu naye mu ssaawa 8 ezaddako olutalo Ssematalo lwali lutandise jjajjange Tofiri Kigwogwa Kaddu eyali e Uganda nga byali eri Musambia yeekanga naye agenze ebbama ne mwami Museveni ono atukulembera olwaleero erinnya lye yalijja ku mulenzi oyo eyakuba omulangira ye yalowooza nti bwatta omulangira ebintu bikoze eki biteredde si yekka eyo ddukayo jangu wano omusajja abaali balwana n'amagye ga Rwanda RPF nga bagenze e Rwanda balowooza nti bota Habyarimana ebizibu byonna bibikoze eki oba bimazeewo era ne bakola ambushi yaabwe ennyonyi ya Habyarimana ng'eyitawo ne bagikuba ne batiramu ne pulezidenti w'ensi endala Burundi Sylvester Ntaryamira ne bamuttiramu okufa kwa Habyarimana ebyakuvaamu wane Uganda twamala emyezi 6 nga tetulya ngege kubanga emirambo gyakulugguka ne gituuka ne Uganda emine ekyennyanja kyalimu essaawa ne tugiraba n'entebe lwa muntu ogwo ye mu judgment ye yalowooza nti bwenzito ono bino byo bituuseewo kati bano abasirikale abakola ba mpolempoomye mu judgment yaabwe balowooza ti singa batta Bobi Wine embeera eyinza okuba okutereera ekitali kituufu tuyinza okufuna olutalo wano singa Bobi Wine afuna obuzibu towakana
enseno Uganda gyolaba kati olwaliro amafuta agagirimu eyagala bwagazi muntu yekka asaza kabiriiti naye kulyata eribbira tekutera kubeerako muwanguzi mwina mubeera ba victim bakufa buli awali obuvuyo okufa bwe kutandika tekutaliza Habyarimana yafa nga ate yateekateeka ekita bantu ekyo bwe yakifiiramu yagenda n'abantu abalala bangi kati bano bakadazi ba NRM ngono twesige ate bino bikola tasuse bikola wano nkugambye ye yali osi empiji eyakuba amasasi mu motoka ng'ekigenderwa kyabwe kwagala kujjawo buganzi buli mipira gy'amasaza n'akuba amasasi n'adumira okuba amasasi awo kati ku mulundi guno yennyini yabadde akuba amasasi nalabye emmotoka ya Kyagulanyi nga bagikuba kati ya gasi wansi omukka gugiyingire munda emulemerere era bwe yalemereddwa n'afuluma ebweru ate mu kufuluma ebweru ne bagamba ate oba badde akuma kwekala ekizibu kye tulina nti mu poliisi tulinamu abamenyi b'amateeka waliwo etteeka ddamba Prevention and Prohibition of Torture Act nabalabye n'okubalaba nga balina abaana be babadde bakutte wano abawala ng'omusirikale wa poliisi akutte omuwala ng'amusuna wano ku lubuto ebyo bifaananyi mubikwate mubitereke bano bajja kwansalinga ate an opportunity bino tebikomaawo waliwo yanyiga Ingrid tunawe yasasula n'asasula naye kati oyabadde anyiga ono wano alina adde siringi 10 mu nsawo ge bw'omutunuulira anti gavumenti olukati tetwata ekiseera kya gavumenti okusasula kijja kukoma buli akola ensobi agisasulire ye ng'omuki ng'omuntu therefore abantu bano basaana bamanye nti bebakola bikyamu ate basaana bamanye nti eggwanga lyaffe ddene okusinga bebakuumira mu buyinza bano abaserikale bano badisa kinoomu ebintu bino bikolanga bo oba bafuna orders okuva somewhere Mwami Museveni kyatayagala kibe mu ggwanga tekisobola kukolebwa era bw'okikola toyinza kubeerawo n'olaba enjuba y'enkya era singa yalagidde eby'ebyokukola ebulindo tewabaddeyo bantu yabadde mu meeting siga nti yasose n'alaalika abantu nti alibeera ebulindo nga bwe kitera okubeera kati bugamba nti yabadde n'olukuŋŋaana oba yakoze procession oba ne bwe yalibadde ng'akola lukuŋŋaana tewaliwo tteeka lyonna liwa poliisi buyinza kutuwa lukusa kankubulireko ne procession zezo amanyi tteeka Public Order Management Act balibala bubi mu mbeera yaalyo bw'olitunulira bw'oti ng'ojja oligoberera terigamba poliisi kutuwa terigamba poliisi ffe kutulagira ffe bwe tutandika okukola procession yaffe poliisi omulimu gwayo omukulu gwa managinga traffic okulaba tuyitawo tutya si kutugaana kuyita bino byolaba egamba mbu tubawade lutu endala obwo si buyinza bwa poliisi tebulina poliisi erina kulaba nti wano wetubawadde we bagenda okuyita ffe tusalawo bwe tuyita naye we bagenda okuyita tumanyanaginga tutya traffic eriwo ne managing traffic nekola ki neyitawo bino birabo ne bakola babikola bwe amateeka twagala otegeeza abasirikale ba poliisi buli kyokola ngo libwe amateeka oli kivunaanibwa ng'omuntu biyinza okuba biragiro okuva bakamba bamwe nga bwe Nawudona agamba nti shoot him ekyo kiragiro naye mu mateeka agafuga ensi yonna mu protocols ezimanyiddwa teriyo muntu ajja kugamba nti nze kino nakikola kubanga mukama wange yandagira bakuvunaananga gwe toyina musango gwonna gw'obumenye naddala boda nteeka lya Prohibition and Prevention of Torture Act teriyo omusirikale azza musango olw'okujeemera ebiragiro nga kye bimugamba okukola kikontana n'etteeka abasirikale bano ng'ogyeko training gye babakozesa biringita akola biki weetika amazzi ddinnya olusozi bakuba emigo balinayooko training eya okubasomesa like ng'okubasomesa human activity mu police abasirikale baali badde basoma human rights abapoliisi baali badde bakola nnyo basoma amateeka gennyini bagateegera gonna kuba omulimu gwabwe guli mu mateeka kati obuzibu bwe tulina nti bano bwe bagenda gye basomera ekabalye basinga kusoma drills mu kifo ky'okumanya amateeka kati ne bajja wano nga bakadazi ba NRM ngano bwe bamulabye kaada wa NRM akalulu kamukuba eyo najja n'obusungu bwe olw'okubanga yasinziira ku tiketi ya NRM wayinza okuba yaba NRM abamunyiiza nga bwe bamuviirako okugwa kakati azze alimu NRM akola nga bwe bakola ku mulembe gw'Obote batwalwanira muli twagala kutegeeza mwe mwenna abalowooza nti mulwanira mu gavumenti ya Mwami Museveni munda gavumenti ya Kyagulanyi bwe neebezze teriyo twalwanira muli gwe tujja kuwa katebe katu olwo omuntu yangambye nti Kyagulanyi alabika kati opposition ya Uganda nti embeera gy'adeese ku security n'ebira mbwe emabega tebyabangawo nnyo oyo abadde tagoberera omanyi nina enjogera gye sikkiriziganya nayo ebyo emabega tebibaddeewo bino tebyaliwo abo tebabaddeewo tubadde n'opposition okuva ku musajja gwe baayitanga
owa DP Mobilizers Group ne babwenje ye bali bamuyitani kubanga Olosemogere yali akyali mu government ne wajjawo yali Kaggwa owa DP Mobilizers Group ne tubeerawo ffe nga tulina ekitongo ekibiina kyaffe mu UID mwe twabeera ntujja tukola popular resistance so tubadde ne opposition ebbanga lyonna enjawulo yokka eriwo olwaleero etwawula ku birala nti political activities zonna buli ezikolebwa ne bw'ogikolawa ku ddakiika 5 eba ow'e Masaka abaagitegedde ffe twakoleranga ebyo twalina rediyo emu twalina rediyo emu rediyo Uganda bwe tuze mu byokubiri nga tulina rediyo 3 CBS Simba n'eza Uganda nga bwe batuwadde mwaganya tolina gyojja kukola ki naye kati wano bwenva wano nga ngenda ku Megatron bwenva ku Megatron nga ngenda ku Kwezi bwenva ku Kwezi nga ngenda ku MS Media nti abantu balina access to information twebaza technology yatuusa okulaba nti bino birabika n'ebibaddewo ebbanga lyonna tubadde weetuli alina yitwe bwana we yakubira Besigye mu biseera ebyo byali bizibu so nze kyendowooza saagala kukiriziganya na ndowooza eyo eba yakijega eba etunafuya eba erowoozesa abantu nti abaaliwo tebakoze kimala naye Museveni alinawe yabeerawo nga w'amaanyi nnyo nga toyinza na kumunyeenya nzijukiza abantu omulongo wa Swaziri twawula yaviira mu parliament n'agamba nti bamwongedde Museveni ekisanja nze nkoze eki wa Swaziri twawula yalwana n'ekyo okudda mu byobufuzi yagaana tumalize na kino bino byonna ebikolebwa ku Kyagulanyi bimwongera amaanyi bimunafuya sisuubira nga biyinza okumunafuya abantu babatta fe abamu kye tusaba Mukama Katonda kumuteekako bukuumi bwoba tuna Mwami Senta bwolaba engejazze ng'atambulamu bamuttako abakuumi bamuttako abaana baffe bangi babalina babasibye abantu makomera ye mwennyini bakamwegezamu enfunda ebyo na gavumenti ebikola okukulaga abakutambula naawe nti okubeera n'ono kiri so risike naye mu dictatorship ebyo bibaamu ensi egula mirambo wadde bajjajja fe bagamba nti nga tekuli gugwo naye giteekwa okubaawo bwe tubaaba okubaako gye tulaga tuteekwa okubeera ready and prepared okulwanirira eggwanga lyo tulitwale naye lwakuba badde ntunula era nabyo twabireesemu ebyobufuzi naye ebyobufuzi bye tuleesemu ate biyamba Museveni tebiyamba ffe aba tiimu Mpuuga abo bazze eddeeri nti Kyagulanyi ali kabadike naye nze saagala kulowooza ninaye Mpigo nalabye ku TV wadde ku barometer oko ng'agamba Kyagulanyi afunyeyo akasaga awo bamuyita Kabanda naye kati Kabanda oba oyogera ku bantu bakugamba nti eta abantu oyogere n'abantu ng'oleta Kabanda munabyabufuzi Munnayuganda Kabanda Munnayuganda oba bw'owulira ennyoloza yeddira mbogo parliamentarian ali mu parliament maka parliament Munnayuganda simanyi ekyo sijja simanyi bimukwatako oba Munnayuganda by virtue of the 1995 constitution ayinza ba Munnayuganda kubanga yo 1995 constitution yaggulawo buli asangibwa wano buli kakica buli ki kyonna Munnayuganda naye ffe twagala kubagamba bano bakabanda ensi yaffe bagisanga n'emirembe tebajja kutabangula nsi yaffe eno balowooze nti bajja kugibeeramu n'emirembe bo basobola okubeera n'emirembe olwaliwo bano bakabanda kubanga balina emmundu ezibakuuma naye bamaama baabwe bataata baabwe ne bajjajjaabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe tebalina mmundu balowooze nnyo ku abo bo nga tebannaba kwerowoozaako Kabanda ayinza okuba anoonya tulya ffena twagala okulya nange njagala okulya naye ate sigwe Kabanda olina kyolya lowooza ku musajja asulirira enkuyege walabye akavidiyo ng'omusajja agamba yasanze abaamuguziza kifene nga balya muwogo naye nga bamulirako nkuyege Kabanda talabangako balya nkuyege abantu abalya enkuyege naye nabo balya enkuyege ekizibu kyabwe bakiyita Kyagulanyi balonda Museveni kubanga tebaagala Muganda kati bali mu kulya nkuyege naye bano bakabanda nebatwetera okulya enkuyege ezo kati ate bano abaffe olwokubanga ffe tubadde bampuuga Kyagulanyi ono abadde mubiyo n'empuuga tufunye oluwenda bino byokubira enduulu si byebbyo Sseggwanga Basudde yamuyimbako yakuba akakule ng'eggumba lituze nnyinimu ng'ali enva kyokka Sseggwanga lyavumula empagama n'amugamba nti bulijjo osolobeza amagumba amusavu g'enningu nze tolina kyompa n'ebyendya mbirya mbibbye okukakana nga Sseggwanga nga nannyinimu akoze eki afudde abaatuuka baabuuza nti enkoko empanga eyinza okkokolima nga nannyinimu yafudde Sseggwanga gwe baakola ki gwe baasookerako oyinza okulowooza nti bino biri ku Kyagulanyi era n'osaakaanya nnyo n'otulaga nti Kyagulanyi yeetaddeko gu pulasita ogunene simanyi Kyagulanyi baamukubye kapakisi kati ya gaasi era teryabadde essasi naye nga tolina nakyo bimanyiiko era mbawulira yakolaganye ne poliisi yakoze biki adazanya firimu kati bo lwaki nabo bakolaganeko ne poliisi bazanye firimu tugirabeko eyaabwe ng'efaanana bwetyo bino ebitumu biyita bya firimu naawe gizanye kubanga nnyangu
okolagana obukolaganya n'abapoliisi batawadde olinagambo simanyi omusawo w'eddwaliro erisambya bamuwadde $5,000,000 afulumye lipooti enfu yagobeddwa ku mulimu gwe yaani naawe egenda okwate miliyoni ezi kuba si ssente nnyingi okole oziwa omusirikale omusawo w'eddwaliro akolere propaganda wakujja abantu ku mulamwa oyo propasoga naye mwami Museveni eyo nkola ye kabonganje buli omu yabeerawo nti bw'akola ebikolobero waliwo ababiwolereza bino tebisoserwa leero ne ku Obote byaliwo olw'obudde tufundikirire wano neeyanziza si bulaba obudde nkuwadde butono naye embeera njiraba bagamba ki abantu baffe ab'Nansana municipality gye bali bulungi era kufa akalu tukyakanoonya tukyakabwenja n'amaanyi gonna ate era nga bwetugirumiza mannyo baba constituency tulinda parliament kugiyisaamu yokka naye waliwo abeegwanyiza abo naye abeegwanyiza ze tebanneeraliikiriza kubanga Bote kuli ayinza kumpangula tweyanza Mwami Senda Musewanda nkwagaliza byonjagaliza amiina mukama bakome tusubscribinge tulikinge tukomentinge mwebalennyo mwebalire ddala